بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasana ebyengera ku mbaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Tuli kaweefube wakujjawo butamanya kusoma kitabo kya Allah. Twagala buli yenna ng'ayitibwa nti musiraamu abeere ng'ava mu nsi muno ng'ayize okusoma ekitabo kya Allahu jalla wa ala. So that's why tumala obudde bungi wano okuteekayo ekitabo kino buli omu afune omukisa. Nabagamba kino ekitabo kiyitibwa Book Iqra era nga tuli mu volume ya 5. Twaviira ddala mu volume esooka ate nga tumaliriza okusoma kiri ekya ready tuyingira ekitabo kino. So akyagala nkigabira bwereere. So just inbox me ku 0784165480 mbere nga nkuwa soft copy ogende oprintinge insha Allahu tabaraka wa taala. Page 2. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Twagamba nga tusoma sukuuni, tugamba sukuuni eno nga bw'ogiraba ette ennyukuta eba terina mpeerezi egiri emabega. So n'obeera nga osoma eriko empeerezi then n'osoma ki? N'osoma sukuuni. Kati bw'otunuulira sukuuni eno eri nga eri ku alif naye nedda eri ku laamu. Sagala obeere confused. Ntegereka eri ku ki? Eri ku laamu. Then eno fatha maddi n'ebeera ng'ewangaaza alif. Nekibeera bil a bil bil osoma ba oneki ne lam noga nti bil then fatha maddi eno newangaaza alif eno nekibeera bil a. Wakategedde? Bil akhirati bil akhirati hum you eno wow ewangaza ya because ya ena dhamma nikibeera you qinuna qinu wow ewangaza nun nikibeera qinuna yuqinuna. Kati bogenda kukiyimirirako nga togenda gatako kino ekyokubiri ono sawo sukuun nekibeera qinun nun. Okategedde? Suga nti bil akhirati hum yuqinun bil akhirati hum yuqinun. Okategedde? Naam. Ekyokubiri wa hum la. Kati eno alif ewangaaza eno lam kibeera la wa hum la runa. Kati bagenda kuyimirira nokyusa fatha nefuka sukuun nogamba run nogamba nti yash'urun wa hum la yash'urun. Ategedde? wa hum la yash'urun bil akhirati hum yuqinun wa hum la yash'urun. Okategedde? So barakallahu fikum. Laini eyokubiri tulina bal osoma lam yasukunu nti bal ajibta bal ajibta wa yasha runa wa
يسخرون كتشيغاتي بل عجبت ويسخرون تغاتي شونا بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون تفضل واو كذا كذا لي كذلك كذلك نفع نفعل كذلك نفعل وكتagede tukinyasikala mwene ya sukun tujikate kubaun tuganti bil ino alif tebagisoma because maso waliyo ki waliyo sukun tuganti bil nabagamba akantu kano kimula kano kamimu nakabagamba dda kano naye kabuzabuza abantu bangi eno mimu eno okitegedde mimu so nkibeera bil muje ri bil mujrimina okitegedde naf'alu bil mujrimina kati tukigati tuga nti kadhalika naf'alu bil mujrimin كذلك نفعل بالمجرمين تقدم بل عجبت ويسخرون كذلك نفعل بالمجرمين twagamba kino ekitabo kirimu ebigambo byonna ebiri mu Quran kirimu ebigambo byonna ebiri mu ki togenda kutuuka mu Quran nga osangamu ekigambo nga tokirabangako nga kino kwaki wakimalako. It's a beautiful book, it's very simple kasita ofuna omusomesa omulungi kakasiza ddala nti wallahi ojja kukola kikuyiga okusoma Quran biidhnillahi tabaraka wataala. So tulina na sana sanasi mu sanasimu hu ino dhoma maddi sanasimuhu ebe wangaza hau okitabye sanasimuhu lal tugenda sikalamu eno tuteno alifu tuteneno okitegedde bagamba nti eno ebeefuse alifu bwebanga mabega waliyo ki fataha nga teriko dots wansi ntegere ebeera yau senga mabega waliyo ki wabayo kasra neba teyina dot ebeba ya naye kasaba nga waliwo ki fataha ebeera alif bajita alif ta'anith al-maqsura alif yaki echa sotina sanasimuhu alal oskachi oskeno lam nganti alal khurtumi nagena kuyimirira so ogena kuzifula mukaga no harakati ngamati tum sanasimuhu alal khurtum wakategede sanasimuhu alal khurtum wa hadha kachambe chiwanga nti wa hadha ne maso waliyo sukuni eno egenda kuta alifu eno yani wanga zadhadi nene ejite oskelam gamenti wa hadhal baladil amin وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين. بارك الله فيكم جزاكم الله
خيرا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.